Kino kizzeewo oluvannyuma lw'obunkenke okweyongera mu bitundu eby'ekisolo ng'abanoonyi b'obubudamu beeyongera mu kitundu kino buli lunaku olukya. Ebitundu ebyo nga bagamba nti bandiba nga waliwo obutali butebenkevu mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo era nga waliwo okulwana wakati wa Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza nti ab'obuyinza mu bitundu bino bawandiika abanoonyi b'obubudamu abasoba mu 300 buli lunaku. Abasinga bakazi, baana bato, n'abantu n'abazeeyi nga balaga nti tebalina bukuumi bumala ku sayidi yaabwe. Era ekitongole kya UNHCR ne ofiisi ya Prime Minister bagezaako nnyo okulaba nti abudami bano babongerayo okuva e Nyakabande ekisoro babatwale mu kifo ekigazi ekya Rwamwanja Settlement Camp ekisangibwa e Kamwenge District. Abatuuze mu bitundu bino eby'ekigezi beekubidde enduulu eri poliisi nga bagamba nti ebitundu byabwe si bitebenkevu bulungi. Enanga agamba nti abayeekera bano bandibanga badduse mu bitundu eby'ekasese nga kati batuuse ne mu bitundu eby'ekisolo. Wabula alaze okutya nti bano bayinza okuba nga beegattiddwako n'abayeekera abamanyiddwa nga Ntalahamwe. Abasinga basibuka mu bitundu ebya Kikyali, Katwiguru, Kinyandonyi, Giseguro ne Buramba nga bino byonna bisangibwa mu disitulikiti eya Rukuro mu kitundu ekya Mambuka ga Kivu. Abantu bano ababudami bano bazze nga badduka olw'okuba nti amagye ga Congo geeyongedde okufuuza ebifo omuli abayeekera ba Interahamwe n'abamayimayi